Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Sebo nkulamusiza. Nange nkulamusiza kubaani ono. Nze Kadima Bukedde FM ekintu buli ky'omuziki ekisinga ndi ne kabuguza mu tabbizi. Bannange weebale Ettaka ndi mu Nyambi. Paatu obulamu buli butya? Obulamu bulungi nazze omusango n'esimanyi. Mpulira waliwo ebireekaano osobola okutegukamuko katini? Tusobole okukwatagana. Oli ku mirimu? Mbadde ndi ku mirimu mpola mpola. Wazza musango ki nga bw'onnyonnyola? Munnange baatuzaala abaana babiri. Nze ne mwannyinaze Nagawa. Naye obuzibu bwe wajjira ekyennumya omutwe. Nali ndi mu kyalo Nagawa ng'alina boyfriend we. N'anobayo ne bigaana nga bw'omanya ensi. N'anobayo kyokka agenda okutuuka okunobayo. Bamuzeeyi baali baatulekera akabanja. Nga nze ndi muteekateeka Katunda naye nga tamanyi. Kabanja ako ne nkatunda. Kabanja kaali kammwe? Kaali kaffe babiri ng'abaana. Kabanja ako bwe nkatunda nenkola kinadduka nabeereso okuva ewaka n'obusente ne mutundiramu. Mu kabanja? Mu kabanja. Wamutundiramu yamutundira era mwali mubeera? Twali tubeera. Bwe yava okunoba yatuukiraawo? Yadda waka. Kati yakusanga oli mu process already yakatunda? Ng'esigaddeyo emu wiiki ng'emu. Okay, tewamugamba? Amugamba. Nenziruka ne Sente nenzija e Kampala okuyiiya. N'abeera mu mbeera embi ne bamugoba tamanyi bigenda mu maaso ennyumba ne bagikoona. Naye nga mbifuna we naviira mu kyalo nali siina. Olina ki? Simu. Naye olw'okuba nalina mukwano gwange mu kyalo nga njagala okumanya mwannyinaze omusayi ng'era omutima gunnuma. Ayita mu mbeera ki? Mpulira. N'asula ebweru ayita mu bizibu bingi naye nga byonna nze mbimwesaamu. Ati gwe sente zaali mmeka ziwafuna mu kibanja? Sente zaali nnyingi bampa miliyoni nga 12. Miliyoni 12. Kyali kinene? Kyali kineneko. Kyali wansi neno waggulu eri kyalimu n'ennyumba ya muzeeyi. Naye Paatu wangi ku sente ezo lwaki tewakwatako n'omuwaako omugabo gwe nga tonnagenda? Ebya sente obimanyi bw'ozikwata osobola n'okuba ng'atajjukira nti eriyo omuntu. Kuba miliyoni 12 amazima zaali nnyingi. Ali n'engeri bw'onnyonnyodde ebizibu bye yalimu. Bambi byali kyali kibi nnyo. Kakati n'osigala ng'owuliriza embeera mwali nga si nnungi. Tewafunamu na mutima gugamba nti kanzireyo. Kubeera ne bwe naalizeeyo nga sinatereeza bya mirimu kizite kimugasa twayita mu bingi. Kati gwe eno gye wajja mu kibuga olwedde wali wabalaabala dda? Nali kinnabala naye nga nzize njiye. Enyingira ekibuga. Naye nga mpuliriza tali mu mbeera nnungi. Naye obuzibu bwange buli wamu. Saagala kuddayo buzzi kimulabe. Saagala mukubira ku mutegeeza naye nafunayo ku busente. Nga njagala muwe miliyoni ne bwe zibanga 2 nzirina. Olina miliyoni 2 oyagala kuzimuwa? Naye abeeko bw'atandika. Kati Paatu kankubuuze nga tonnatya mukubira. Bizinesi ze watandika biki byaloka? Mu kusooka byasooka ne bifa. Era sente ne zifa. N'enziramu ate n'enjiya bulala bito. N'oyiya birala buto? Kakati kitutte ebbanga ki? Okuva lwe mu kyalo kiri myaka 4. Ebbanga nga ddene myaka 4? Nakuba emyaka 2 egyasooka gyanfa nga buli kyenkwatako kigaanye. Nasooka ndowooza n'okulowooza muzeeyi bataasiima bye nakola. Era tekyali kirungi kye wakola. Kakati ali mu mbeera ki oba omuwuliza? Muwuliza kuba mukwano gwe nasobola okufunako olugambo ye yafa. Aliwa? Oli yasooka ng'okumpa ebifa. Gwe ŋŋambe gwe wakubiranga essimu? Kati nenfuna omulala. Era yampadde n'ennamba ye. Tali mu mbeera mbi kubanga ekyamufuula okuba tali mu mbeera mbi era yafumbirwa. Yafuna wala gyafumbirwa? Naye omusajja amuyisa bubi. Kati gye nalise ng'embeera ennungi tali tabuwa waasula. Naye omusajja baŋŋambye amuyisa buki? Oŋŋambye yagala kukola otya? Njagala osooka omukubireeko oyogereko naye. Mpulidde olina ky'ogamba nti oyagala gendayo okwate sente miliyoni 2 ozimuwe. Lwaki gwe tokutte sente n'ozitwala n'ogenda bugenzi? Bambi namunyeeza ate namulumya kati nange nfuna ensonyi n'okuswala ate njagala osooka onjogerereko naye.
twayita mu bingi misakadima kankubuulire mwayita mu bingi nkitegeera naye omuli obutanywa nange mpulira nalyazaamaanya naye ndowooza ensobi y'ogikkiriza nti wagikola ensonga lwaki nkukubidde nga ongambe yaani Nagawa eno ennamba ye yeeyo ovaako kale ebuuseeko tovaako essimu ng'ebuukako bubuusi paatu erabika netiwaaka y'omukyalo si nnungi nziremu kale ebuukako bubuusi simanyi kikinga bwongame network naye ndowooza tujja kuddamu tugezeeko enkya tulabe taata Nyamba ongerezeeko tujja kuddamu tugezeeko tulabe enkya naye Obulya Zamanya Bunnuma nkitegeera kale twali mutawaana kadde ke katuganye naye tujja gezaako tulabe njasooka kukubire tulabe kale weebale nnyo kale naye weebalesewo njagala okwebaza okubanga mukwano gwange owuliriza BFM ekintu buli ky'omuziki ekisinga bwetu tuleke nga tugenda kaboggoza tunyuke ate ngera kubanga nkumuni nnyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya kale kankuwa ku mulimu gw'abanafu abasiwaayi wano beetaaga abakozi myaka 18 ku 3 nga tuyingira ebiseera bya Christmas weebya ennaku enkulu okukola wano mu Kampala n'emiriraano nga bakashiers storekeepers store managers messengers sales agents n'emirimu emirala mingi nnyo osobola obbakubirako n'obabuuza muyinawo guno ne guno bwe kibagukukamu ekyo kyakumenyiza abantu mirimu saidi zeeyo kale bakubireko ku ssimu yaabwe eya 0740 anamubiri anamwemu 25 0740 anamwemu 25 ne 0789 nkaga mu 225 0789 nkaga mu 225 nkaga 25 esembyayo 26 kale kaboggoza madamu Rita n'abano bayakutumira nnyo naliyo ku lunaku lwa Saturday nga tuli ku speech daawo anitubanga tunyumirwa nangamba nti kaboggoza mutulabire tumwagala nnyo madamu Rita tukutumiddeko nnyo mukwano awo wennyini ekapeeka kasiga bwe bali awalo chairman naye yaliyo omukulu chairman babambi bansanyusa nnyo abantu ku kyalo ekyo baagala nabalina omukwano bwegamba bagutambuza oluna n'ogamba nti abantu balina love n'osanyuka n'ogamba nti naffe singa bwetyo mu Kampala n'ebitundu egirinaanye bwe twali naye nga mukulikira mwena abasobola okubanga mujja ntubanga tukwasaganya ku lunaku lwa speech daawo mwebale nnyo mwebale ddala kale tugenda banga tubasiibula mwebale nnyo okubanga muzze so nga mutuwuliriza ngenda kubanga nkomawo ntabula omuziki nja kubeera ne ku TikTok live yange asobola okweyungayo gendayo ononye kadima BFM tubeere nga tutambula fona njagala okubagamba nti musula bulungi mweraba